Ensonga z'abakyala babiri Victoria Kanyike ne Blessing Namara tezikoma ku kubaamu birumirwa byokka kyokka n'ebibuuzo ebitalina kuddibwamu nabyo bingi. Ddala, ekituufu kye ki ekyatabula ab'emikwano bano ababiri okukkakkana nga bejjiddeyo enjala ebiso n'amafumu kumpi kubula kuttiŋŋana. Wakati mu kwebuuza ebibuuzo ebingi, tusazeewo okugendako ew'omubaka wa Pulezidenti e Mukono, Hajat Fatuma Ndisaba Nabitaka, amazima gali nti ono Victoria akimussaako nti kumpi buli kazito akamusiddwako akalinamu omukono. Nsooka okutegeeza abatulaba bonna n'abatuwuliriza nti ensonga zino zajja mu ofiisi yange mu mwezi ndowooza ogw'omunaana oba ogw'omwenda omwaka oguwedde, naye nga eyazireeta yali mwannyina wa Victoria Kanyike, omwami gwe bayita Luyima, ng'aloopa mwannyinaabwe Victoria Kanyike okuba nga atunda ettaka lyabwe erya famire nga tafunye lukusa gye bali. Naye bwe yakiremerako ne muga nti nga bw'otali administrator ng'ate mulina omusikaane ba administrator be bandibadde abatuufu okujja okwogera ku nsonga ezo. Omwami Luyima yaddayo n'aleeta mwannyina Victoria Kanyike nga balina ssentebe wa LC3 omwami Ssekikubo Mubaraka. Victoria Kanyike n'annyinnyonnyola nti alina omukyala Blessing Namala gwe yaguza ettaka. Naye bw'amala omuguza ettaka n'amuwa millions 178, naye bw'abadde South Africa naye alina bakwano be abamuwadde ssente, ayagala okukwata ssente million 178 Dr. Blessing ze yamuwa azimuddize kubanga ku ttaka eryo yali ataddeko essomero lye bayita Yusuf Kanyike Memorial Primary School. Madam RDC. Nakugambye nti ebibuuzo bingi ddala ku nsonga z'ababiri bano. RDC Ndisaba ayogera ku ttaka lya bukadde 178 mbu nkiddamu mbu Blessing lye yagula ku Victoria. Victoria agamba yatunda yiika emu n'ekitundu ku bukadde 45. Omutuufu yaani kaakati. Tugende maaso Madam RDC. Oyingidde mu nsonga z'abakulu bombiriri n'abafamire. Otyo? Kati ng'agamba ayagala agaziwe kuba yafunye ssente, kati ayagala kwate ssente za Dr. Blessing Namala azimuddize. Ne mugamba nga kiyinza obutasoboka kubanga guwaguza ettaka naye alina interests ze zayagala okukozesa ku ttaka. Nangamba nkwegayidde RDC yita olukiiko omukyalo oyo mwegayirire mu maaso go akkirize muddize ssente. Kye nakola ne mpandiika ebbaluwa nga RDC ne muyita Dr. Blessing Namala. Dr. Blessing Namala bwe yafuna ebbaluwa yajja ng'alina omukulembeze amukulembedde omwami we bamuyita Raphael Etengu n'amuleeta mu ofiisi yange ng'olunaku lwe nabawa terunatuuka ne bandaga ebbaluwa era n'enziramu ne munnyonnyola ekintu kye kimu Victoria Kanyike kye yali asabye. Era ne mugaa nti baddeyo bajje mu lunaku lwe nabawadde era kye baakola ne bajja. Bwe twatuula Kanyike n'annyonnyola Blessing Namala kyayagala okukola. Blessing Namala naye n'akigana n'agamba nti naye yali alina ensonga z'ayagala okukolera oba emirimu gy'ayagala okukolera ku ttaka eryo, engeri naye gyali omukyalo musawo nga naye yali ayagala kuteekako ddwaliro. Nakugambye nti gye binaggweranga ekituufu ku babiri bano ngamba Victoria ne Namala nga kimaze okuzooka. Gw'ate lwaki Victoria asalawo okuddiza Namala ssente ze ku nkolagana gye balina mu kadde kano nga kumpi balinga balongo. Omukwano gusasise RDC. Babikutuuzizzaamu kati olwo. Alaba nga ono alina willingness okuzzaayo ssente ze bamuwadde ate nga n'ono ayinza okuba nga naye yandiyagadde oba maybe okukyusa mu plan ye. Ne mbagamba bakkiriziganye alaba afuluma ebweru wa ofiisi yange ne bategeeragana ne bakkiriziganya nti Victoria Kanyike agenda kuddiza Blessing Namala ssente eza acres 3 n'ekitundu ezaali zisayiningiddwa administrator waabwe omukyalo oyo erinnya ndyerabidde naye nga oba ye wazikona oba yaani omukyalo oyo zo azisigaze. Later on tebasobola kukkiriziganya mu lukiiko lwasooka naddamu n'empita olukiiko lwa famire yonna ne bajja ne ba administrator ne bajja ne bagamba basayiningira Dr. Blessing agreements era bazimanyi era ne basaba Kanyike Victoria akwate ettaka aliwe Dr. Blessing Namala kuba yali muguza. Mu Luyima nga mwannyina wa Kanyike nga takkiriza agamba nedda ye takkiriza kubanga Kanyike bwe yali atunda ettaka acres endala 3 teyasiikinga consent kuva mu administrators. Era yayomba nnyo mu lukiiko ne bagano kino kintu kyangu mukitegeeraganeko. Later on n'enkonvinsinga Dr. Blessing bamudize ssente zonna ze yateekayo.
ne bafuluma wabweru wa office ne basayininga agreements kubanga mukyala Kanyike yali yakava South Africa ng'agamba alina banne ba donors abamuwadde ssente eziri ku akaunti ye, ssente nnyingi nnyo zasandyagadde kwogera wano kuba nnyinza okuba nga nkozinga effect ku bulamu bwe, naye ng'agamba nti ssente ezo agenda zijjayo mu bank asasule Dr. Blessing Namara. Enkolagana ya Victoria ne Namara ekituufu kiri nti yasukka ku by'ettaka bye tuwulira. Tekyandibanga ddiiru y'akasente ako RDC kagamba akangi akaali kava mu bazungu nga ye yali entabiro n'emmanduso ey'obutakkaanya bwonna nga bino eby'ettaka kiguumaaza. Yabaffe ko akasente akoogerwako kajja oba kaafuuka musu gw'ekanyanya. Awo tunaatandikira ku bbalaza. Bya Robert Mutebi ne Yasin Chikoyo, Salt TV, Omunnyo.